Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najja osinza okuba ng'otuuliza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Balooya ba Dr. Kizza Besigye bataamidde mu kkooti martial e Makindye oluvannyuma lw'okusoyasoya omulamuzi kajojijoji w'ebibuuzo nga mpaawo kyanyeenya nga mpaawo ansa gy'atuwa. Nkwanirizaako nnyo oli ku UG Updates TV k'osinza okuba ng'otuwuliriza webale nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bw'agala otweyungako okkirira wansi okone ku kigambo subscribe ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo yonna yonna. Abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo webale kwekumira ku mayengo gano. Jjukira olwaleero Dr. Kizza Besigye wakomezeddwawo mu kkooti oluvannyuma lw'okumuvunaana omusango ogumusanga n'ebissi mu ggwanga ery'ebunaayira erya Kenya mu kibuga Nairobi. Kigambibwa nti yasangibwa ne pisito zaali 2 gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Baamukwata ne looya we era gwe baamusiba naye. Omulamuzi leero omusango asazeewo agwongereyo paka ku Mmande, amutadde ku limanda paka ku Mmande ogujja okuddamu okuwozesebwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye balooya bavuddeyo n'ensonga nga babuuza kajojijoji w'ebibuuzo abalamuzi nti mwajjawa obuyinza obuvunaana omuntu nga nawaabeera azzizza omusango obweru w'eggwanga Uganda. Lwaki muba muvunaana omuntu ate nga mubeera out of your jurisdictions? Era kino kye kyewuunyisa bannamateeka ne bagamba amateeka ga Uganda tegali fair wadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Jjukira abalooya abamu abakulembedde omusango gw'okuwolereza Dr. Kizza Besigye mwe muli Martha eyava e Kenya, yono yabakulembeddemu, mwe muli ne Aaron yateereddwa oluvannyuma lw'okuba nga yali yasindikibwa eruzira amaleyo emyezi 9 olw'akazito ke baatadde ku mulamuzi n'asalawo amute. Mulimu ne Road Mayor Erias Lukwago be bamu ku bakulidde ttiimu ewolereza omuwawaabirwa Dr. Kizza Besigye kati akulungudde ennaku eziwera kuva mwaka guli ogwaggwa ng'ali mu nkomyo ng'atemeza amabega wa mitayimbwa ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Omusango gufundikidde omulamuzi asazeewo okugwongerayo ku lunaku olwa Mmande ogujja okuddamu okuwulizibwa olw'ensonga waliwo be bagasseeko mu kunoonyereza abagenda okuba nga baleeta obujulizi nga bavunaanyizibwa era babagasseeko abamu ku limanda era abamu basindikiddwa mu kkomera gwe mukwano gwange. Kye kireetedde omusango guno okuba nga gweyongerayo obutafaananako nga guli ogwaggwa olutuula luli olwaggwa mu kkooti. Basooke bagaane looya munnamateeka looya Martha ow'e Kenya okupulakitisingira amateeka mu ggwanga lya Uganda lyano kyokka nga yali aweereddwa temporary license okuba nga emuganya okuba nga akitingira amateeka ge wano mu ggwanga erya Uganda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye nga bw'omanyi amateeka gano mu Uganda tegali fair, tewali equal rights, n'ebitongole eby'essiga eddamuzi tebiri independent, byonna bikolera mu mateeka ga muntu omu. Kakati y'ensonga lwaki ojja kwesanga nga omusango gwa Dr. Kizza Besigye abagulimu bonna bonna gwa kuvuya buvuya. Bennyini n'abagukulembeddemu abawozesa ne bibawolereza byonna byakuvuyavuya olw'ensonga nno temuli equal rights gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Amma nze nkwagala nnyo webale kwekumira ku UG Updates TV era ng'okola kyamaanyi okubeera ku mayingo gano. Gwe yenna agala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kubiriza okikooneko, kijja kuba nga kikuleetera notification bulungi nnyo okulaba nga oreceiving information bwe tuba tuzze ku mukutu gwaffe guno. Aba Pure Organic bakutegeeza nti nno gwe alina ekirwadde ky'hepatitis B bakubireko ku noti 7778 1135 907 ne ku noti 75 14 17 510 nga walwala ekibumba gwa yenna aliyo ng'alinayo omuntu eyalwala ekibumba bakubireko bage bajja mu kujjanjabira omuntu wo ku bbeeyi ensaamusaamu abeere ng'atereera gwe mukwano gwange osobole okuba nga naye addaawo ku bulamu bw'ensi. Mbagala nnyo mwebale kwekumira ku UG Updates TV
mweraba.